byebyo awo nga tuvuddewo bannaye tubadde twogera ku batambula naye buli mukeera ku makya otunuleko wabweru Uganda eyinza okukala abantu buli omu ali mu kuleka ggwanga abantu bakaddiridde mu Uganda nga bagumu Simon nze ngamba abaana bwe mba mbadde mu Uganda emyaka 2+ nga nkyegulira data nga nkyekolera buli kimu nga ndi Kampala wano ola nti omuzira gukuba omuntu w'ekitiibwa nze kambabuulire Uganda etabuseemu kera nange nkedde netuna ku passport yange nenjibuuzaako ate kasita bagambye nti waliyo n'abayayaana okuyingira Uganda y'amaanyi kuba baŋŋambye Kaye yayiseemu ayinza olwakuba nti Kaye yabadde atambula Kaye abadde atambula lwakuba wenyinza okubba yagenze bugenzi lwakuba nti wenkikakazinyiza okkiririzaamu wamu nti bino bigenza ofuluma nga nze nabitegera wiiki emu emabega nze bakiŋŋamba wiiki emu ki emabega oba yagenze baleetera biscuit mulala kati Kaye ogenza biscuit tugenda mujja wa yagenze baleeterayo ku crackers Oreo nga ziveeri tugenda nge wa Kaye ne tulya biscuit kati ate nze mbadde muliira ddala era wano mabega kaabwe yanyiga nanvumamuko ne ŋŋamba nga nze ekinuma si content biscuit yanuma abadde Katonda kakati bagenda kwogera naye ffe we have changed the destination #Ebeneza #Labisa #kunga Uganda kunga oyo aba agenze kati Kaye bw'aba ayiseemu Kaye ku kigambo kyabadde nakyo olaba ogenze oba empya baabuvuddeko kubanga abadde asuza nserekombo nga teyeebase Kaye ngayagala bwa MP naye kati tuuka bulungi taata aba yatuuse dda tuuka bulungi gyonna gy'ogenza okukola Mungu agolole ekkubo akugireyo ebizizi byonna naye mu byonna nze gundi yange submission ya buli muntu afuluma ali emu ekyakakalamu sinna kikakasa naye nze buli muntu yenna afuluma submission yange esigala eri emu live your life kyokka regret gye tugenda okufuna yesayemu okufuluma kubanga bala bafulumye live your life tokola kintu lwa kinyumo don't do it because of bandwagon nti olwokuba ekya Case kikoze n'olowooza naye bw'ona ogenda YouTube channel ngenda naye so live your life bw'otuuka mu makkati eyo nga kikwetaagisa mu nsi muno ffenna tukolera kubeera bulungi time etuuka nga buli omu alina olabirira family n'abakola ki n'abamulyako so nze sivaayo kugamba muntu togenda naye first live your life oba ontegeera kubanga wano emisana buli omu ffenna twogera bifaanagana bwe tuddayo ewaka buli omu bwe weebaka reality hits kakati njagala ozibirire osooka omanya ekituufu kikyoli ekyokubiri sooka okole Uganda eno nina akantu ke nalabirwa kuba nti simanyi babbanga lyakyo ki naye wanimpadde gundi gye yakoze gazi obwongo ensi ezikyasinza okusasula omusaala omungi naye conclusion yezze mu bwongo bwange nti oli agamba Simon oli Uganda jangu eno bajja kuwa akasanvu ka $1 ekyamazima sente nnyingi naye wagamba akasanvu ka $1 takugamba mmeka z'ogenda kukozesa na mmeka z'osigaza oba ontegeera sooka ekyo kituufu amawanga gano gasasula sooka ompe lugonvu oyo I think kikola amakukigattawo wano live your life kyokka regret gye tugenda okufuna yesayemu okufuluma kubanga bala bafulumye live your life tokola kintu lwa kinyumo don't do it because of bandwagon nti olwokuba ekya Case kikoze n'olowooza naye bw'ona ogenda YouTube channel ngenda naye so live your life bw'otuuka mu makkati eyo nga kikwetaagisa mu nsi muno ffenna tukolera kubeera bulungi time etuuka nga buli omu alina olabirira family n'abakola ki n'abamulyako so nze sivaayo kugamba muntu togenda naye first live your life oba ontegeera kubanga wano emisana buli omu ffenna twogera bifaanagana bwe tuddayo ewaka buli omu bwe weebaka reality hits kakati njagala ozibirire osooka omanya ekituufu kikyoli ekyokubiri sooka okole Uganda eno nina akantu ke nalabirwa kuba nti simanyi babbanga lyakyo ki naye wanimpadde gundi gye yakoze gazi obwongo ensi ezikyasinza okusasula omusaala omungi naye conclusion yezze mu bwongo bwange nti
oli agamba sayima oli Uganda jangu bajja kuwa akasanvu ka $. Ekyamazima sente nnyingi. Naye wagamba akasanvu ka $, takugamba mmeka ogenda kukozesa na mmeka osigaza. Oba ontegeera. Sooka ompe ekyo kituufu amawanga gano gasasula. Sooka ompe lugonvu oyo. I think kikola amakukigattawo wano. Wa taata mwana wa dadi oba document okwetoola ensi yonna abantu ebitundu 97 ku buli 100 bawangalira ku musaala. Kaakati olunaku olwaliro mugazi y'obwongo ndeese amawanga 10 agasinga okusasula omusaala omusava. Mu kifo eky'ekkumi nja kuwa eggwanga erya Netherlands buli mwezi babalirira nti omukozi waakiri afuna $1,410. Mu za Uganda bwe bukadde 16 n'emitwalo 88. Mu kifo eky'omwenda mulimu eggwanga erya Germany babalirira nti omwezi mu Germany waakiri omuntu afuna $1,411. Kitegeeza nti mu za Uganda bwe bukadde 17 n'emitwalo 24. Mu kifo eky'omunaana tujja genda n'eggwanga erya Australia. Australia buli mwezi omuntu bamubala nti waakiri afuna $1,486. Mu za Uganda bwe bukadde 17 n'emitwalo 51. Mu kifo eky'omusanvu mulimu Iceland. Iceland bagibala nti buli mwezi omukozi waakiri afuna $15,197. Mu za Uganda bwe bukadde 18 n'emitwalo 67. Mu kifo eky'omukaaga tujja genda n'eggwanga erya Norway. Norway buli mwezi omukozi bamubala nti on average afuna $52,200. Mu za Uganda bwe bukadde 18 n'emitwalo 79. Mu kifo ekyokutaano mulimu eggwanga erya America. America babala omukozi nti waakiri afuna $5,300 buli mwezi. Mu za Uganda bwe bukadde 19 n'emitwalo 14. Mu kifo ekyokuna mulimu eggwanga erya Luxembourg. Luxembourg bagibalira ku $5,437 omukozi yandifunye omwezi. Mu za Uganda bwe bukadde 19 n'emitwalo 5. Mu kifo ekyokusatu mulimu eggwanga erya Denmark. Denmark omwezi omukozi bamubalira $5,788. Mu za Uganda bwe bukadde 20 n'emitwalo 75. Mu kifo ekyokubiri mulimu eggwanga erya Liechtenstein. Lino bakulaga nti omukozi omwezi afuna $5,969. Mu za Uganda bwe bukadde 21 n'emitwalo 4. Mu kifo ekisooka abakozi gye basinga okusasulwa omusaala omusava ly'eggwanga erya Switzerland. Switzerland omwezi omukozi bamubalira waakiri $63,93. Mu za Uganda bwe bukadde 22 n'emitwalo 92. Wabula weegendereze kino gye bakoma okufuna sente nnyingi n'ebizitwala bye bingi. Gwe gy'osulira mu nnyumba y'emitwalo 10 Uganda, mu America asula mu ya bukadde. Ekyo kitegeere mbasibudde. Kaakati ekituufu the reality is teri wano mulimu mu Uganda